Olwaleero amatikira ga Ssettendekero w'Omakerere ag'omulundi 65 lwe gatandise ng'abayizi abasoba mu 1,3500 be bagenda okutikkirwa mu nnaku zino essatu. Abayizi abasoba mu 4,000 be batikkiddwa olwaleero nga bano bakuguse mu masomo ag'enjawulo. Bw'abadde akola omukolo ogw'okutikkira Ssenkulu wa Ssettendekero ono Profesa Mondo Kagonyera akuutidde abayizi abatikkiddwa okubeera abakalabakalaba beetandikirewo emirimu mu kifo ky'okuginoonya. I urge you from this day forward to have an all-encompassing approach towards work, guided by a desire to make much needed difference in your community. You will be amazed at how many opportunities will come your way if you have a positive attitude towards work and life in general. Kagonyera akyukidde abasomesa ku Ssettendekero ono n'abalabula okukomya okugabira abayizi obubonero bwe batakoleredde kubanga kissa omutindo gwa Ssettendekero. Incidences such as alteration of marks cannot be tolerated, and the rules and regulations of the university must be put into effect to deal with any people who may be engaged in such malpractices. Mubatikiddwa omuli omukyala Ruth Morris Kessling ng'ono akoze kinene okuuma amazike mu ggwanga ekiviiriddeko omuwendo gw'amazike okweyongera mu ggwanga okuva ku mazike 248 mu mwaka gwa 1976 okutuuka ku mazike 8. Kessling asiimiddwa era n'aweebwa ekitiibwa ky'obwa Dokita mu ssaayansi. We all agree that in Miss Ruth Kessling you have an excellent example of what service to mankind means. By virtue of the authority entrusted to me, I confer upon you the degree of Doctor of Science, honoris causa of Makerere University, and I congratulate you. WBS esobodde okutuukirira abayizi abamu abatikkiddwa naye nga bonna essanyu lye balina lya Mokiwagonja. Obumalirivu bukutuusa ku buli nsonga yonna gy'oba oyagadde. Bw'obeera n'obumalirivu osobola okutuuka ku biruubirirwa. Erina kinene nnyo kyegenda okuyamba ekitundu kyange kyenkulembera nga Nakaseke okutwalira wamu ne Uganda yonna. Ekizibu ky'ekitundu kyange kyandeeta okukola diguli eno ey'okubiri. Nagenda okulaba nga obuzibu buli connected ku leadership. Leadership y'ekitundu kyaffe ebadde poor naye nengamba nti kya mugaso okufuna skills okuddayo. Amatikkira gano gakomekerezebwa ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti eno. Stella Nabakoza, WBS TV, Makerere.